Yes, we bali kubanga okyali ku Redison TV Sebamulide Patrick nzendi wo kubanga nkuwa updates ezenjawulo wano mu ggwanga Uganda yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nkubuuzaako osiibye otya wasuze otya okusinzira ku nsi n'obudde gy'osinzira okubanga gy'otulabira wano ku Redison TV atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna era nga bwentera okugamba nti ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya singa Redison TV enaaba erina ensonga yonna gy'etaddeyo. Nina akatambi ak'omukyala amanyidwa nga Mariam Wangadya katono nnyo era kagenda kuba kampimpi njagala okawe obudde okawulirize. Omukyala Mariam Wangadya ye chairperson ow'ekitongole kino ekirwanirizi ky'eddembe ekimanyidwa nga Uganda Human Rights Commission. Omukyala ono mu kiwandiiko bw'obanga ojjukira ekiwandiiko ekyafuluma ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwo oguwedde ogw'e10 omwaka guno gwennyini 2023 ekiwandiiko ekyo najja wano ne nkikusomera ekyaliko lisiti y'abantu 30 ye baagamba nti ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission bekimanyi nga 18 be bagamba nti bakyamisinga 12 nti abo ye okusinzira ku kitongole kye ng'agamba nti bakwatibwa era abamu ne bavunaanibwa era nga mu katambi kano ategeezezza nti yasaba abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform okubeera nga bamuwa lisiti y'abantu 10,000 mbubbo be bagamba nti babuzibwawo era tebamanyiddwako mayitire mbu NUP abantu ne bagibula abantu abangi 10,000 mbu ne babula abakulu abe NUP ne babulwa abantu abo mbu nga yalaga nti baali banoonya na banoonye. Era mu kiwandiiko ekifulumye oba mu press conference mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwakubye wali ku offices ez'ekitebe kino ekya Uganda Human Rights Commission, Mariam Wangadya afuddeyo n'ategeeza oba statement ye gyenkootinze, when I asked for a list of over 1,000 NUP supporters who were claimed to have been abducted, I was provided with only 30 names. Nti abantu 10 n'omusobyo NUP beegamba nti babuzibwawo yabasaba lisiti eyo mbone balema okuleeta era nga kiraga nti abantu abo bandibanga tebaliiyo wabula bamuwa lisiti ng'eriko abantu 30 bokka. Nina akatambi wano mu bigambo bye nyinza obutabimwogerera byonna naye nina akatambi wano ekifaananyi kiyinza okuba tekirabika bulungi nnyo naye nja kusaba okalabe bulungi nnyo olw'ensonga nti waakiri osobola okuba ng'olaba oba ng'owuliriza ebigambo byayogera omukyalo oyo amanyiddwa nga Mariam Wangadya. Kati njagala osooka okawulirize mbeere nga nkwongerayo. When I requested for a list of those thousands from the NUP, I was given a list of 30 people who are said to have disappeared. And my investigation revealed 12 of them were either facing trial and were out on bail, and others were answering charges at police, charges of terrorism, murder, and tampering with electricity wires. Right. Some are facing trial in Mwanga 2 court, and they were actually surprised to hear that their names were on that list. Yes, oyo y'omukyala Mariam Wangadya. Naye nga lisiti gy'ayogerako amannya ago nagakusomera ng'alaga nti the commission has established that 12 people were arrested and detained on suspicions of committing several offences and have since been released as indicated in the table below. List eno ey'abantu benna kusomera nti bano bo baateebwa. Mwalimu Kavuma Jamushid, mwalimu Kirumira Godfrey Marvin, mwalimu Muleme Stephen, mwalimu Ahumuza Patrick, mwalimu Arudu Bayani Babu, mwalimu Sonko Haruna Badru, mwalimu Ntege Charles, mwalimu Khalid Sebi, mwalimu Kabogo Alex Basajja, mwalimu Sebunya Yasin, mwalimu Kajimu Fred, mwalimu Mubiru Sadati Sadamu. Abo be bantu 12 babadde ayogerako mbu babo bo baateebwa era n'ategeeza mu bigambo bye mbu abamu
baali bakyawozesebwa n'emisango gye bazza mbu mwalimu okuba abasirikale, mwalimu egy'obutujju, mbu mwalimu n'okutempalinga ne waya z'amasannyalaze zetutamanyi ezo zaali zaaki era zaali zaawa, era obujulizi buliwo obubalumika, era lwaki tebaavunaanibwa? Kubanga ye ategeeza mbu batempalinga ne waya z'amasannyalaze, kyetutamanyi nti waya z'amasannyalaze omuntu ataliwo amasannyalaze aba agenda zikozesa ki? Oba omuntu okubeera omuwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kikonekitingirawa ne waya z'amasannyalaze? Kati ebyo byamulema okuddamu, byatulema okutegeera, naye nga lisiti eyo ategeezezza nti beebo nti era baali ku kkooti ya Mwanga 2 nga bakyawozesebwa oba nga bakyawera ennemba n'emisango egyo. Atamanyi kkooti ya Mwanga 2 esangibwa Mengo ku Kabaka Njagala Road, ekkubo eryo eririko ebibumbe by'ebika. Kkooti eyo eri awo ku mukono gwa kkono ng'ova ku Bulange oyite mu Ngalabi oyambuke ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Kati eyo kkooti gye bayita Mwanga 2 mbu baawozesebwanga awo kwegyo emisango gy'ayogedde. Oyo omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya nga ye ssentebe oba nantebe ow'ekibiina ow'ekitongole ekirwanyizi ky'eddembe. Jjukira nakugamba ekitongole kino tukiyita semi autonomous organization, nti kitongole kya gavumenti naye ate kirina okukola emirimu gyakyo nga kyetengeredde, nga tekirina kubeera ku order z'abakungu ba gavumenti, wabula twakizuula oluvannyuma okusinziira ku ye yennyini akikulira bwe yavaayo n'ategeeza mu lukuŋŋaana lw'amawulire era olumu n'ategeeza nti bannange ayina abantu abamutambulirako oba bakola nabo bayina emmundu, era n'ategeeza ensi nti akolera ku mudumu gwa mmundu. Kati ate omukyalo ono y'omu yafulumamu ebigambo bwe biti. Kati gwali ku Redison TV ampuliriza, bw'owuliriza statement ng'ezo bw'ozigattagatta olaba nga zigatta. Yagenda mu maaso n'afulumya lisiti eraga nti bano be bakyabuliddwawo. Njagala owulirize bulungi nnyo abantu bano bengenda okukusomera mbu bano, kubanga bateekako omutwe ogugamba the commission has established that 18 people are still reported missing as indicated below. Kuliko Zimula Dennis, kuliko Mbabazi Moses aka Kawenja, kuliko Wangolo Shafik, kuliko Lukwago Martin, Kirya Peter, Damulira John, Semuddu Michael, Kanata Muhammad, Kibarama John Bosco, oyo nne ekyewunyisa aliko 6. Oba mpulidde bulungi nnyo. Mu lisiti eno ku linnya lya Kibarama John Bosco simanyi oba onaaliraba bulungi awo, liryo liri ku namba 9. Erinnya lya Kibarama John Bosco simanyi lwaki liriko 6, eriri ku namba 9 lyolaba awo, namba 9 ng'ova waggulu liriko 6. Kibarama John Bosco waliwo Nalumoso Vincent, Sempijja Yuda, Musisimbowa Musisimbowa omulala ani ono, Mubiru Hassan, Luwemba Mustafa, Sesazi Isima, Kisembo Godfrey, Kasumba George ne Baguma Joseph. Naye abasigadde babeegaanye. Simanyi oba Machete ye tali omu ku bano, simanyi oba Olivia Lutaaya tali omu ku bano, kubanga munampabula bw'obanga oli ku Redison TV ng'owuliriza onampabula kubanga nyinza okuba nze seetegereza bulungi. Machete taliiko, oba oliawo ng'erinnya lye ddala naye Machete taliiko, Olivia Lutaaya taliiko. Kati kyenjagala okubuuza, omukyalo ono lisiti gyagamba nti be bano abantu 30 bokka abamanyiddwa, mulowooza abaana abo bali luddawa? Osobola okunteera argument yo mu comment section wansi awo gw'olowooza abaana abo amanya gaabwe tegalina we galabikidde, bali luddawa? Mujjukire omukyalo ono yavaayo n'abategeeza nti abamu ku bantu abamubeera ebbali ng'akola emirimu gye bayina emmundu, ye kyeyavaayo n'ategeeza nti tamanyi zaaki era tamanyi lwaki bayina emmundu. Kati wano ku Redison TV nze kinkakatako nga bwe nakugamba nti ffe amawulire kasagaba nga gagatta ku nkyukakyuka, kasagaba ng'amawulire gakwata ku kibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, gaba gatukakatako okubeera nga tugakuleetera. Ate naba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne kadaka ka notification obere nga tomissinga nsonga yonna. Nkusaba osharinge linki ya video eno buli muntu abere nga afuna updates zino
ate genda mu comment section lekawo obubaka ojja kubeera naawe tomisinga nsonga yonna. Nga sinaba kubanga nva wano ngenda kusooka neebaze abantu abatugoberera okuva ku kyalo kye bayita Kyera Rwemiyaga side ze Sembabule district. Muganda wange Masiko Denisoni jali y'omu ku bantu abali side eyo era akoze kyamaanyi okubanga abonyesa enjiri eya Red Zone TV. Ekyalo bakiyita Kyeya kiva mu kitundu kye bayita Rwemiyaga mu district ye Sembabule. Bamuyita Masiko Denison Masiko. Atugoberera nnyo bambi wano ku Red Zone TV abeerako nnyo ate agezaako okulabanga n'abalala abategeeza ensonga nti wano ku Red Zone TV wezigwera. So kati update eyo njagala kibeere kibuuzo gye tuli gwe abanja abasibe tokoma kubanja bubanja wabula weebuuze bana abantu gye bali. Nkuteeredde wano ebibuuzo bibiri bye njagala weebuuze. Ekibuuzo ekisooka, lwaki erinnya lya John Bosco Kibalama lyajjirako star? Akantu mu video yasooka tetwakateekako nnyo focus, naye kati gwe ali ku Red Zone TV njagala okalowoozeeko nnyo lwaki olowooza erinnya lya John Bosco Kibalama. Kandawo bansobola okuzoomingamu wano oba oliawo kyongera okulabika bulungi nnyo, oyinza okuba tokirabye bulungi awo. Eyo namba 9 gy'olaba erinnya lya John Bosco Kibalama lwaki olowooza lyandibadde liteekebwako star. Erinnya lya John Bosco Kibalama ku namba 9 olowooza lwaki liba liteekebwako star? Kibalama John Bosco gyali era waba gyali lwaki taleetebwa? Ekibuuzo ekyokubiri, Olivia Lutaaya, Machete n'abaana abalala obuliawo betasobola na kujjukira mannya bo nga tebalina we balabikira tebabalibwa. Ekibuuzo ekyokusatu nga mmaliriza kyenjagala naawe weebuuze nga nange bwenkyebuuza, omwana Olivia Lutaaya ne muganda waffe Machete, abantu bano temulowooza nti balabika balina ebikolobero bye baalaba? Ekyomukisa omulungi nti waliwo omu ku ffe bwe tutera okubeera ku programu zaffe zino yavaayo n'ayogera n'aleeta concern bwetyo newankubadde tetwagiwa nnyo makulu, naye nga waliwo yakyogerako, waliwo eyeemulugunya ku nsonga eyo. Era nange ekintu ekyo nzikiriziganya nakyo. Abantu bano abamu bandiba nga balina ebikolobero bye baalaba n'amaaso gaabwe nga bakimanyi nti we banaabaleeta bayinza okwogera ebintu ne bireetera gavumenti y'abasajja bano obuzibu. Bwe mba seerabidde yali mwanyinaze Nakate Vivian eyafuna ekirowoozo kye kimu bwe kityo ku nsonga y'abaana bano. Lwaki mulowooza tebabata? Lwaki mulowooza bo tebaagala kubata? Kinene ki ekyamaanyi kye baakola gavumenti okubeera nga tebava mu kkomera? Ebibuuzo ng'ebyo bitwandibadde tutaana okuba nga twebuuza okusinga okutambula ne diversion zino newankubadde nazo ate tetulina zireka zituyiteko buyisi. Tulina okutegeeza abantu nti waliwo gwe baakubye kazambi newankubadde tetulina kirwako. Tulina okutegeeza abantu nti ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kitandise okuleetawo bisitoole ebyokulaga nti beegaana abantu abawambe newankubadde tetulina nnyo kirwako. Tulina okulaga abantu nti ministry oba office of the prime minister yaspendinze obutabalika buna okugulira aba refugees enku. Tulina okujjukiza abantu nti office y'emu ekulemberwa Nabbanja yaspending obuwumbi 9 okubeera nga eyigiriza bannayuganda okunywa caayi, okunywa kaawa newankubadde tetulina kirwako. Tulina okutegeeza abantu nti akakiiko ka parliament akakwasisa empisa olunaku lwaleero kabadde kayise honorable zaake abeere nga yeewozaako olw'okuyimuka n'ajja ku fulo n'abanja abantu bano bennyini be tuli mu kwogerako abasibe abawambibwa. Sijja bayita basibe kuba basibe baba basaavinga kibonerezo. Abantu abawambibwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebaleetebwa mu makooti, tebalagirwa famire zaabwe, teri amanyi mayitire gaabwe. Honorable Francis Zaake bwe yavaayo n'ayimirira ku fulo ya parliament ababanje ne bamuggulako omusango era oluvannyuma lw'omwaka mulamba kubanga omwaka kyemmanyi guweze guyinza okuba gubulako ennaku nga 3 naye era guweze kuba yali November wa mwaka guwedde. Zaake we yakola ekintu ekyo ebikola ebyo naye ekisinga okubanga kizaamu amaanyi nti era zze mu kakiiko ne message y'emu. So kakati ebintu ebyo tetulina birwako naye ate nga tetulina bireka biyitewo. Tulina okujjukiza bannaffe nti eno ensonga enkulu ey'abana abantu abaabuzibwawo abamu tebamanyiddwako mayitire. Abantu bangi muvuddeyo nga mugamba tuve mu diversions. Kati nange nja kusinzira wano ku Red Zone TV mba challenging bwe tuba bakuva mu diversions, bwe tufuna eggulire bweriti
erikwata ku bawambe erikwata ku basibe nze ngamba twandibadde tuli sharinga emirundi gyonna twandibadde tulumbagana ku Twitter ku mukutu ogwa Uganda Human Rights Commission twandibadde tulumbagana emikutu gy'abantu bano sekinoomu ng'omukyalo no Mariam Wangadya ne tuba nga tubataginga nga tubalaga nti bye mwogera si bituufu olw'ensonga nti abaana b'abantu babuzibwawo ate nga beetaaga obwenkanya abantu baabwe babeetaaga webale kubanga okyagobera ku Redison TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okinyigeko obeere nga tomisinga nsonga yonna Sebamuli Patrick nze embeera wano nga nkugoberera embeera bwetyo bwetambula ekijja kyenkuwa